Okay, nkwaniriza nnyo webale kubanga otraba. Kabeera kamwako omusajja yayimba oluyimba nti kaba kamwako ke kasobola atokuleetera obuzibu ne kakuwa essanyu ne kakolera buli kimu. Naye nno pastor Yiga ebintu bye si birungi. Yiga musajja mubuulizi wa njiri. Bintu birabika byamutabuseeko oluvannyuma lw'okwogera ebigambo ebitakwatagana. Yayogedde obugambo obutambi obutambula nti coronavirus akawuka kano ketuli mu kwewala mbu tekali mu Uganda era ne mu Africa tekanatuuka. Yakwatiddwa era akantu ngenda kakuteera waawo ekiwandiiko ngenda kikuteera waawo ne n'akatambi aka reference akalaga engeri gye yakolaki engeri gye yabadde annyonnyolamu nga Uganda mu mutali coronavirus. Ono Ssenyiga waffe gwe tukuliddemu emibiri gyaffe gyamanyiro mulwanyisa kati bali bazungu byetulya si bye balya. Kankubuuza ekibuuzo, abaana banna Uganda tulina bangi mu nsi z'ebweru, China, Italy, America, London, Abu Dhabi byonna ne mu Dubai. Ate gye businga okuba obungi mu banna Uganda ani eyabadde okufa mu bali ebweru. Coronavirus lwaki nkugamba nti tumulina tetumulina gwe bayita coronavirus endowooza gye tumulowoozamu amaanyi gaayo ye Ssenyiga waffe wano yattanga Lubyamira yattanga bajjajjaffe ab'edda kuga gavumenti njagala eveeyo ekendeze effiiyo eri muki nze sikigaana naye nze ekyo kyenjogedde nze ngamba tetulina coronavirus. Webale nnyo webali eddala nkwaniriza nkubuuzaako weyongera osubscribinga weyongera okutulaba oli w'amaanyi embeera eno tulina gikwasaganya ffenna ffenna tuliwo okutuusaako mawulire gw'atagamanyi era gwe abadde nga toli updated tuli kukuwa updates mu ngeri emu oba endala tubabuuzaako yonna yonna gye musinziira naddala abali e Bulaaya eyo nga muli mu biyumba abawala abakola Saudi Arabia, Oman, Dubai, Qatar mwena tubabuuzaako ate nno nammwe abali wano abali mu quarantine mweyongere okubanga mutulaba kye tusinga okwetaaga tusobole okubeera nga tubawa amawulire ago. Tewali ngeri ki ojja kutulaba nga tosubscribinze genda mu subscribing akantu ako osobole okubeera nga onyiga wali nti akali subscribe kaako kajjaawo kijja bba kituyambako nnyo nnyo. Pastor Yiga tumusabire ebintu si birungi newankubadde yakolamu ensobi kyemmanyira bajjafuna engeri gye bahandolingamu ensonga zino. Yayogera nga talina kutya talina wadde ki wabula ng'agamba mu Uganda ne mu Africa temuli coronavirus. Ekintu ekiwabya abantu okubagamba nti kati mwekuume mukozese sanitizer munaabe mu ngalo kiba kibajja ku mulamwa. Otherwise tumusabire asobole okuba nga atereeza embeera eyo eriwo.